Museveni kusaba nyambe basajja banziba abasajja banziba ze ogamba abaana kiri official ngenda kwesimbawo ku bwa MP mu kiteke mu omugere amalo byogere ebyo nempanika omukono nemuga fada onansonyiwa nenda kyusizaamu mu ndowooza obwa MP omaze obuwangula nekati nze nkwagala ku bwa president ku Focus TV ekisoma ky'olina okubeera ng'olaba wonna osinzidde okulaba ng'olaba Focus TV ekyo kyokola kyamaanyi nnyo era tukitwala for granted ate nala okusubscribinga tube nga tufuna ebintu bingi ebyenkizo bitukkiririzamu nti birina kibisobola okukyusa ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mu story ezenkuleetedde story endala yeya baganda baffe aba politicians abadde mu nsiike y'ebyobufuzi era nga bazze beefuula bazannya gwe bayita politics yennyini. Politics ono atogamba nti data game. Lwaki ogita data game? Olw'okuba nti abantu oluusi bye boogera ate si bye bategeeza nti omuntu asobola n'okukola ekikolwa ky'okutta n'akuggyawo naye nga kyayagala kwe kufuna ekifo kyayagala kwe kutuukiriza kye yaba yasuubiza. So nkuleetedde omukulu Ashbag Kato ebigambo by'azaayogera wamu n'omukulu gwe tuyita Engineer Kaweesa Stephen. Abantu bano ababiri balina bye bafaanaganya era abantu bano ababiri balina bye batafaanaganya. Mbagadde tubakube torch tulabe biki ebibagatta era biki ebibaawula. Okusookera ddala njagala tutunuulire ku bibagatta. Omuntu buli wabeera mu byobufuzi ku sayidi emu oba tugeze ku gavumenti ku ludda oluvuganya otunuulirwa nnyo ng'ali ku sayidi y'abantu abo abali oppressed oba bagamba nti ffe tunyigirizibwa. So bw'otunuulira ku sayidi eyo yagamba nti banyigirizibwa ogenda kwekanganga abantu abakugoberera baba bangi nnyo ababa bakwagala mu ekyo ky'oba okola baba bakugoberera bangi. Ababiri bano Ashbag Kato wamu ne Engineer Stephen Kaweesa bonna babaddeko ku luuyi lwa Bobi Wine Albert Ssentamu nga bamuli ku kido nnyo era nga abantu babeesiga olw'ebyo bye bazze bakola newankubadde nga nti nno bonna mu biseera bye babaddemu balinga mu biseera ebyobufuzi oba bali mu biseera ebyobufuzi ebyakaweefuubera ebibeera biyitiridde ne batuuka ne basala eddiiro. Tujjukire nti Ashbag Kato Albert Ssentamu bwe yamala okwatula nga badda ku sayidi y'okuvuganya gavumenti bamuvuba oba yajja nga omu ku ezo emmundu emmeye era ne bamutwala mu NRM n'avaayo n'akkiriza nti ddala kituufu yeegase ku NRM era n'avumirira oludda gy'avudde naye taayina nnyo kyamaanyi naye taayina nnyo kye lumugattako n'ebbanga lyamaze mu Nuupu batafunayo wadde yadde 10. Omukulu oyo bwe yavaayo yakakasanga bw'agenze mu kintu oba bw'agenze wantu w'alina okutuukira we yali yeetaaga ebbanga ddene. So ng'ate era n'omukulu ono Kaweesi Stephen naye twamulabye nti olwavuddeyo n'afuna obutakkaanya olwavuddeyo n'alaba ng'ebintu bimwokyezza yuko yali ayagala kaadi eya Nansana Municipal n'atagiweebwa bwe byamwokyezza era n'agamba kaddukire ewa President Yoweri Kaguta Museveni amukubira omulanga abe ng'amuyamba mu ngeri emu oba endala oba amabanja amangi ennyo agamuyitiriddeko. So ekibafaanaganya ababiri okubeera nti bavudde mu paati eya Nuupu ne basala eddiiro okuddawa mu NRM newankubadde nti Kaweesi tannaba kuyingira mu butongole nga ate oli bwe yakola okuvaayo okulaga mu butongole nti yeegasse ku NRM naye ate ebiriwo biraga nti ssaawa yonna omukulu agenda kukola ki kugenda. Then ekyokuva mu bantu oba kye bagamba nti nno yalidde buli obadde ku paati ey'opposition oba eya people who are oppressed ate nodda ku paati erimu ku oppressing oba ekunyigiriza kireetera okulowooza nti nno ovudde mu bantu. Kati ababiri bano buli ekikola kye bakola essaawa zino ky'okubeera mu mawulire okwongera okulabisa n'okwongera okuvumaganya newankubadde ng'ate ye nga Ashbag Kato ebbanga lyamaze ku luuyi luli ate yali mu kusaba kudda eno. Kati kiringa tulinga kyetwebuuza nti omukulu Stephen Kaweesi gwe ate kiki ekikugambisa nti eri gy'olaga gye wagenda okubeera
bagenda okubeera tugambe eddembe lyoyagala, bagenda okubeera ekyo ekinakuyamba mu malooni g'oliko. Ekisookera ddala bonna ekyabatwala oba ekibatwala mu ludda lwa NRM kasente oba ebyanfuna. Ebyenfuna bino bapolitician babikozesa nnyo nti walaba nga oluusi tannafuna batafunye bulungi mu ludda lw'abadde alimu, okusala okudda eri bagubwa ssente oba basasulwa akasente ak'enjawulo. Newankubadde nga twawulyako Ashbal Kato ng'ayogera ku ssente ezamusuubizibwa ne zitamuweebwa, era nitumulaba ng'akaaba juzi nga bwe yali ayita ghetto structure, abantu n'abasajja n'amukuba ekikono. Kati byonna bye bakola bibeera biraga egwe omuntu ki ky'oli. Nze nga nze sayidi yange sinafuya muntu yenna, naye mpa ndowooza yange ku ebyo bye tulowooza ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu bano, nti okuleka nga tetuyigira ku byafaayo. Gavumenti oba omukulu General Yoweri Kaguta Museveni bw'aba avuddeyo n'akola ebintu bye bwabikola, twandibadde ng'abamu tuyigirako n'ogamba nti olaba gundi oli yali bw'ati, olaba gundi oli yali bw'ati, ate olwo ono. Ashbal Kato bwe yavaayo yagenda n'alaga nti bw'ejja atuuse bw'abadde alina okuba ng'abeera mu kifo ky'alina okubeeramu ekituufu. Wayise ebbanga ttono nnyo ate ali mu kukaaba asaba ekisonyiwo okuddizibwa oba okudda ku sayidi eno gye yali eya North. Kati gwe engineer biki by'osinziddeko okulowooza nti gwe gy'ogenda wankomeredde togenda kufunayo buzibu, era wankomeredde nti bajja kukwaniriza nga big fish? Ekisookera ddala omuntu waba akusikiriza okujja mu party oba mu ttiimu y'omupiira okutwala mu ndala, atunuulira your worthiness, amaanyi go galiwa. Bw'obanga gwe amaanyi go engineer walemwa n'okuwangula ekifo ky'obwa MP, walemwa n'okubeera nga osikiriza abantu okuwa akalulu, maanyi ki g'ogenda okugatta ku NRM bw'ebanga eyagala buwanguzi oba eyagala bukulembeze kubusigalamu? Gwe kiki ky'ogikakasa nti olina? Kubanga tujjukire nti Ashbal Kato mu kumuvuba nga big fish yagenda ng'alina numbers ku social media, era bali balowooza nti bamutwala at least presence ya NRM egenda kuba nnene ku social media, era omukulu bamuvuba lw'ebyo lwakazanyo ke yali azannya okubeera ddala ng'akamanyi aka digital aka social media zizanyisa, era kye kyamuvubya omutwala eyo. Kakati engineer Kaweesa, gwe kiki ky'ogenda okuwa ekyenkizo ekikuwawula ku balala ky'ogenda okuzza eno? Bw'ogamba nti gwe komanda 001, biki by'ogenda bantu bameka b'ogenda okuvuba okujja eno okusaza eddiro otwala eri? Era okkiriza otya nti abantu abakukkirizangamu abali wansi wo bonna bakkirizanga mu ndowooza yo nti bonna babaguzizza ekiwozo ky'okusala okudda eri banaakikola? Byonna bibuuzo bye twebuuza. Ekirala, omuntu bw'obanga agenda okuvuba yandibadde akusuubira okubeera nga waliwo ekyenkizo, ate gw'olaze nti ekyokutwaza eri mabanja, kitegeeza ssebo bw'anaamaliriza amabanja go onoosigala ng'okyamwetaaga oba nedda? Ye bw'abanga ali mu pate ng'alina ne banne alina n'abantu bawangadde nabo nga balina ebizibu bamukaabidde ebbanga ddene nga tebikolwangako, gw'okakasa otya nti woogenda okugenderayo ogenda kubeera nga okolebwako ku bizibu byo? Ekiringa ekyokusatu oba ekyokuna ye timing. Nga tuvudde mu byobufuzi 2026 ng'era Pulezidenti Museveni alangiriddwa ng'omuwanguzi, gw'okakasa otya nti saa zino yeetaaga amaanyi go mu kaseera ng'amaze n'okufuna yakamala okufuna obuwanguzi sinaba nakulayira? Kiki kyakwetaaza kati saawa zino? Kuba kyandibadde kikwetaaza emabega nti nandibadde yeetaaga numbers. Be numbers we ziba nga yali azeetaaga wali emabegako okumulonda n'otasala ddiiro okugenda we. Saawa zino kiki kyakwetaaza essaawa zino ekyenkizo kyagamba nti omwana ono kamuwe ssente zino ajje mu sayidi yange? Kuba ne bwogenda mu sayidi ye ajja kulaba nga tewali kyamaanyi saawa zino kyakwetaaza. So katulabe katuwakinge space, kuba omukulu buli wagenda mu interview yonna akasente akaabira ddala kufa bufi okulaba nga bayambibwa, akaaba kufa bufi okulaba nga bamuyamba obutamukwata, bamuyamba obutamukwatira mu kumusiba kubo amabanja agamuli bubi. Otherwise be bakulu leero benkuleetedde Ashbal Kato wamu ne munne gwe bayita Engineer Kaweesa. Kati bali mu ttuluba lyerimu, naye tubasabire ensi ebaweeyo omukisa omulala. Otherwise
nze ade Wilberforce kumuyanje sinza kubanga asuka wano katutengane mu video zijja maseri na kusubiza nti Focus TV tujja kuwanga 360 byonna amawulire agenjawulo tugambye nti entertainment, sports, politics, social stories zaffe za bulijjo nga tukukyaliza abantu ab'enjawulo balina stories ennyuvu ne stories etuyigiramu. Otherwise for now banziba nkusaba nyambe nunula ebyange amaanyi gonna gembadde nteeka mu National Unity Platform njaga teeka mu NRM Nansana Municipality ejja kuddira nga MP wa NRM n'abakulembeze ab'enjawulo kyo kyokka kye nsobola okukola ne bafuutu soja be nafoominga mu National Unity Platform ngenda bafoominga mu NRM abantu balabe ku bafuutu soja ba NRM. Erofuke NRM commander. Mfuke NRM commander. Balabe commander mu NRM. Balabe commander mu NRM. Mwai Museveni nkusaba. Ompa omukisa ku lunaku lw'ogenda okulayira. Mbeeko bye nkugamba mu kibiina kya National Unity Platform. Mbeeko bye nkugamba mu kibiina kya National Unity Platform. Mugana wange nsirise nikimala kimala nsirise naye kimala lwaki nkutukanga ensi tetegedde kyempitamu lwaki nkutukanga ensi tetegedde kyempitamu kigeza wone wakubira press conference eno ngamaze okumakadi mugana wange nfa nkubuliranga nfa nga negumya press conference eyo gye twakuba nfa naye nga nguma naye nga nguma mmanyi oba oliawo abantu bananonda ekigaana lwaki nfa sente bazitutte nkutukenguwali ng'abantu tebategedde yes Mwai Museveni nkusaba sebo president nyamba ntaasa ebyange enyumba bbiri bamanirira ze batwala kati ebizimbe bibiri kuba kati olaba nze mbagambye nti ngezaako ndaba oba president anyamba naye sisuubira nti guno omwezi nsobola okubeera mu kwekweka negugwawo ngaebyange tebabitutte tegusobola. Bobi Wine azze okugamba abaana kiri official ngenda kwesimbawo ku bwa MP mukiteekemu omugere amala obyogera ebyo nempanika omukono nemuga fada onansonyiwa naye nakyusizaamu mu ndowooza obwa MP omaze obuwangula ne kati nze nkwagala ku bwa president gwe kata chairman Nyanzi n'asituka meeting yo yakoma by then chairman Nyanzi yaliwe ni NRM kati yawulanga ngamba Bobi Wine mwagala ku bwa president yalowooza banjagala bakubisa miggo yavayo mu NRM kati yavaayo yalowooza banjagala bakubisa miggo yagamba bikome wano mutu wa watu era Bobi Keko yayogera nti omwana yamala okungamba nti njagala kuba president omusota ne guva waggulu mu muti ne gumugwako wagakwanya mbukunze awo yali alimbamu akasota kaliwawo kanawandagala twakakuba nga omanye busabala yali nsiko ng'emisota giba mingi era nga buli musota gwe tutta wabeerangayo omwana nga muta Filiponge yakuumangawo ng'agenda agulya ne kanawandagala twakakuba ne kati Bobi yabituuse eno nga tumaze okwawukana ekibozi n'akituusa kyanagamba bwe yamala okungamba nti ojja kubeera president omusota ne guva mu Yemen ne gumugwako. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi